Ebizimba mu nnabaana kye kimu ku bizibu ebisinga okutawaanya abakyala ensangi zino, era singa tebijjanjabwa mangu bisobola okulemesa omukyala okufuna olubuto, era abalala bibalemeseza ddala okufuna ku ssanyu ly'obuzadde. Wadde nga tewali kunoonyereza kwa nkomeredde okwakoleddwa okutegeera ekivaako ebizimba bino, abakugu bagamba nti omukyala yenna ayina nnabaana aba mu bulabe obw'okufuna ebizimba bino. Abantu bangi mu ggwanga batambula nga balina ebizibu eby'enjawulo, naye abakyala bangi abatawanyizibwa ekizibu ky'ebizimba mu nnabaana. Okunoonyereza okwakolebwa eddwaliro ekkulu embalala gye buvuddeko ku kirwadde kino kwalaga nti abakyala abasoba mu bitundu 2 ku 10 be balina ebizimba bino. Joy Tulamuhawe y'omu ku bakyala abayise mu kusoomoozebwa okw'enjawulo olw'ebizimba mu nnabaana, era agamba nti mu mwaka gwa 2022 lwe yakizuula nti alina ekirwadde kino. Ekirwadde kino oluusi kiraga obubonero kyokka oluusi tekiraga, era Tulamuhawe agamba nti yali atambula bibye kwe kusalawo okugenda bamukebere. Munnange tumanya anti ebiyita ekiro. I found out because I just went to do a scan, like a general checkup, and I was told, so I didn't have any symptoms. I didn't know about it. Growing up, I had always heard about the word, but I had never sat down to make research, find out what it's about. Olw'okuba omusawo yali amaze okumugumya ate nga naye tannafuna bubonero butiisa, Tulamuhawe yasalawo asooke yeesonyiwa ebyokulongoosebwa. I was a bit scared, okay, how do I deal with it? She sent me to the doctor. The doctor said this is not life-threatening. About 75% of women, especially black women, get them. So that kind of gave me courage, like, okay, I'm not alone. But how come people are not talking about it as much as they're supposed to? Because if it's this common, how come there is no prevention? It's not being taught about in school. Ono akola gwa kulongoosa nnyumba z'abantu n'ebitongole, era oluvannyuma lw'emyaka 2 embeera yatandika okukyuka, anti obubonero bw'ebizimba bwali butandise okweyoleka. Ono yasalawo okuddayo yeekebeze, era agenda okutuukayo omusawo n'akamutema nti ekizimbe ekimu kye yalina mu nnabaana kyali kyeyongedde obunene nga takyalina kyakusalawo okuleka okulongoosebwa. Because I work in people's homesteads, and I don't want to be using their washroom 24/7, like all the time. Because on a normal day, I can go a whole day without having to go to the washroom. But at that time, every 2 hours, I was going, as long as I drink water. So now I was avoiding drinking anything because I don't want to go to the washroom. So it was affecting me. Ono yasalawo okuddayo yeekebeze, era agenda okutuukayo omusawo n'akamutema nti ekizimbe ekimu kye yalina mu nnabaana kyali kyeyongedde obunene. When that happened, I went and did another scan in a different hospital, and it had grown. Remember, the previous time it was 6 centimeters. Now it had grown to, I think, 9.5, coming to 10. So it told me you really need to remove this thing. It's very big. Why are you even keeping it? Byayitamu mu lugendo lw'okulongoosebwa okutuuka okuwona. Tulamuhawe abinyumya nga lutabaalo. An economical burden to me because I now have to keep paying for scans to check every time I feel something. I check, you get, even when it's completely something different. I'll probably be bloated. Something completely different that is not related to it. I had to spend some days in the hospital, for the surgery. I had to spend some days in recovery. All that affected my work. Abakugu bakakasizza nti ekirwadde kino oluusi tekitera kulaga bubonero, era okuzuula amangu omukyala nti alina ebizimba beeyambisa ka TV giyite scan. Ebizimba mu lulimi lwaffe olw'ekisawo, ebizimba bya nnabaana si kansa. Kijja kiva mu maso oba mu nnyama ya nnabaana ne kigenda nga kigejja. Kiyinza okugejja nga kyeyongera nga kifuluma oba nga kiyingira mu nnabaana omwana w'atuula. Ekirwadde kino singa kibeera kiraze obubonero kitera okuleetera omukyala okuluma omusulo buli kaseera, okulumizibwa ennyo ng'ali mu nsonga, okuzimba olubuto, okulumizibwa mu ndira, okulumizibwa omugongo n'obubonero obulala. Okusinziira ku Dr. Stephen Sematimba, omukugu mu ndwadde z'abakyala ku ddwaliro lya Crystal Medical Center e Lubaga, ebizimba mu nnabaana bisinga kutawaanya bakyala bakyali mu myaka egizaala. Olwawo okuzaala loweza emyaka 35 atunakuzaala emisa mingi nnyo, tubona ojja okukebera tuyinza okusangamu ebizimba. Abantu abakozesa sigala, abawala abakozesa sigala kyangu nnyo ofuna ebizimba sigala kubanga oli mu tobacco kikulu nnyo. Oba n'abantu abali emmere n'erifu junk
abalya junk food, chips. Ebizimba mu nnabaana birina engeri nnyingi ez'enjawulo gye biyinza okujjanjabwamu omuli n'okulongoosebwa, era wano Dr. Sematimba alina okutangaaza kw'akoze. Walongoose y'okusala nga bulijjo abantu nti bagenze mu ddwaliro bamutaddeko akaso ne bamusobola okuva eno paka eno. So ennongoosa gy'eri waliwo n'ennongoosa empya eya laparoscopy nti nno omuntu osooka technology nolongoosa omuntu nga tomusaze. So methods nyingi nnyo. Waliwo ne method endala etali naddala abakyala abakomye okuzaala ng'alina ebizimba, tusobola ogenda ne tukozesa sikaani era yaffe ne tukuba eddagala mu misuwa n'eddagala eno ligenda mu musu ne diziwa omusuwa ogutwala omusaayi ku nnabaana. Kati omusaayi gwo tekukyagenda ku nnabaana kiba kitegeeza n'ebizimba byo tebigenda kukula. So kiba kikulu nnyo okumanya nti omuntu ayagala ki. Omukugu agamba nti obubonero bw'ebizimba busobola okujjanjabwa omukyala n'aweweera ku bulumi, kyokka kino tekitegeeza nti ebizimba biba biwonye. Tusobola okuwa eddagala ery'okumira oba ery'okukozesa okuyambako mu symptoms z'oba olina. Naye ebiseera bino eddagala lino tulikuwa nga tubayinga obudde either nga omuntu omusaayi gukendeddemukko nga twagala kulongosa tubayinga obudde tujja kutuwa eddagala nti oleme kuddamu ku bleedinga. So medical management gyeri naye ng'ebizimba bino bitera kubeera bitono, ebinene nnyo tubirongoosa. Ebizimba bisobola okuwona wabula omukyala asaanidde okugenda ew'omusawo omukugu nga Dr. Sematimba bw'annyonnyola. Omukyala bw'ajjanga n'emyaka 47 ng'alina ebizimba nga tebimuleeta buzibu, tubireka kubanga ebizimba bino byetira nnyo omukyala agenda mu nsonga. Bw'oba togenda mu nsonga bimala ne bigenda ne bikendera byokka byokka. Era omuntu wajjanga emyaka egigenda mu nsonga giweddeko naye ng'akyalina bleeding eva ku bizimba, kitegeeza n'abaana tulina kugijjamu. Dr. Susanna Twaire, omukugu mu ndwadde z'abakyala ku ddwaliro ly'abakyala e Mulago, agamba abakyala emirundi mingi bettanira nnyo eddagala ly'obutonde ate eritayamba olwo bagenda okujja mu ddwaliro ng'obudde buyise, wabula bino biwakanyizibwa abajjanjabisa eddagala ly'obutonde. Balwawo kujja n'akugamba nti maze emyaka 10, maze emyaka 8 era buno obuzibu. Bagamba wajjiranga ebizimba ate nga nabyo bikuze nnyo. Ekyokubiri bw'obagamba nti weetaaga balongoosa, abamu nga bagamba sirina ssente zaazigwako tali nga ali mu budomola. Naturopathic treatment oba natural treatments ne conventional therapies byawukanamu era n'eddagala lyawuka. Kyoba mbagamba nkozesa ddagala zzungu ate nkozesa ddagala lya habo oba lya butonde era enzijjanjaba eyawukana. Tulina laboratories zetwekakasa ne imaging centers zetwekakasa ezikebera obulungi gye tusindika abantu abo okugenda okukeberebwa amalwaliro ag'enjawulo ne batukomezaawo results ne tuzitaputa ne tusobola okubateeka ku treatment. Dr. Richard Ssenjobe okuva ku Biva Organic agamba nti singa omukyala awulira enkenyera yonna mu bulamu bwe alina okudda amangu mu bakugu ayambibwe mu kifo ky'okusooka okulinda endwadde eno okukula. Era ekyabamu y'ensobi gye batera okukola nanywa eddagala ly'ebizimba saawona, abanzijjanjaba ebizimba ebbanga ddene sitereera. Tomanyi bizimba byojjanjaba, tusobola kumanya alina bizimba kika ki, biri mu position ki, biri ku bunene ki. Netuyaba tukubuulira nti okusinziira ebizimba by'olina treatment ogenda gibeerako omwezi gumu oba emyezi 2 oba emyezi 3. Okusinziira ku bakugu, ebizimba mu nnabaana ebitundu 1/10 bisobola okufuuka kansa singa bibanga tebijjanjabiddwa mangu, era abakyala basabiddwa obutasirikira kirwadde kino. Mwogere n'emibiri gyammwe. Bw'olaba nga waliwo ekikyuseeyo ku mubiri gwo, genda ew'omusawo akulabe. Omusawo bw'anaakulaba naddala omusawo omukugu, sigamye basawo tali bakugu. Abantu bannayuganda balekerawo genda ew'abasawo abatali bakugu mu bintu bino. Gavumenti egezezzaako okutuwa abasawo mu malwaliro agaliwo mu Uganda. Genda weeyo omusawo asookerwa kakubuulira ekiddako ajja kukuyamba. Bw'aba taakuyamba akusindike ew'omusawo anaasobola okukuyamba. Abakyala bangi abatawanyizibwa ekirwadde kino
bafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo olw'ebyo ebiboogerwako n'ebyogerwa ku kirwadde ky'ebizimba naddala mu bitundu gye bawangaalira, era kino kibaleetera okwennyikira buli kadde. Abantu abalemeddwa okufuna embuto babayita bagumba. Omuntu bw'akuyita omugumba kiba negative, kiba positive. So stigma eyo omuntu emusigalako nnyo. Oluusi kibakosanga abantu n'esitimu yaabwe nekkira ddala. Alipoota ey'ekitongole ki Center for Disease Control eyafulumizibwa mu mwaka gwa 2021 eraga nti mu nsi yonna abakyala ebitundu 7 okutuuka ku 8 ku 10 bagenda okutuuka mu myaka 5 nga batawanyizibwa endwadde y'ebizimba. Mu mawanga ga Africa, abakyala ebitundu 2 okutuuka ku 4 ku 10 be batawanyizibwa ekirwadde ky'ebizimba, naddala abo abali mu myaka egizaala, era abakyala abaddugavu abali mu myaka 3 be basinga okutawanyizibwa ebizimba okusinga ku bakyala abazungu. Okusinziira ku kunoonyereza okw'enjawulo okuzze kukolebwa mu Uganda, abakyala ebitundu 3 ku 10 abali mu myaka egizaala be basinga okutawanyizibwa endwadde y'ebizimba, era basanga ebizibu eby'enjawulo omuli n'okulemererwa okuzaala. Abakyala bangi batya okwekebeza ebizimba, naddala abawala abatoototo, kyokka nga bwe guli ne ku bulwadde obulala bwonna. Singa ebizimba bino bizuulwa mangu, bisobola okujjanjabibwa ate era ne biwona. Catherine Namugerwa ku Ragugudde TV.